ono muvubuka mbeera eyungula ezziga ag'obusale Kafeero Julius nga yazaalibwa mu mwaka gwa 1999 mu disitulikiti y'e Ssembabule. Obulemu buno yabufuna emyaka nga 10 egiyise. Yali ne kitaawe nga boolekera olw'e Masaka kwe kufuna akabenje, bw'atyo kitaawe n'alugulamu obulamu. Olwo ye kwe kubuukawo n'ebisago ebitagambika mu byo n'omukono ne gulugenderamu. Banange mujje baleko bannayuganda, ndi wano eno nga nsaba buyambi bambi. Dadi wange yafa, nafuna obulemu buno eno, nalina emyaka 10. Oluguudo lw'e Masaka, dadi wange ye n'afiira mu accident. Nze emmotoka bwenti tulera n'empitako kuno kuba namifotoka ne wano mu kigere wano wansi. Nawe nyinawo obulemu just nawe tiwanakuba bulungi naye nga mmaze emyaka 10 nga nina kino ekintu kuba dadi wange yafa. Obulamu bwatandika okumukaluubirira naddala mu bulamu bwe obwa bulijjo ssaako ne mu by'ensoma. Agezezzaako ng'omuvubuka okubaako kye yeekolera, kyokka bingi abadde mu byakwepampalika ng'omunafu almasalira. Basaba busabi, sina kye nyinza bagamba, sina kyamaanyi kye nyinza bawa naye nga mbeegayiridde. Banswakula guno nali mpandiisa n'okusoma like nakomawo okusoma like sinaki omukono gwe nali mpandiisa gwe gukola buli kimu, gwe kwoza gwe kukola buli kimu, gwe gwali mayi n'essaawa zineeno ndingawo mundaba nyina omukono gumwe kuti nga neetaaga obuyambi. Bannayuganda munawe muli neetaaga obuyambi yena analaba eno. Oluvannyuma lw'okuddayo mu ddwaliro okufuna omukono omukolerere gye bakamutemedde nga bwe kyetaagisa obutitimbe bw'ensimbi, wammaze siikulimbe nti ayinza okuzeeyinza. Akubira omulanga buli alina ky'asobola okumuyamba asobole okufuna omukono omukolerere addemu atambuze obulamu ng'abalala. Alina ky'alina, osabiddwa okuyita ku nnamba z'essimu eziri ku katambi kano awatali kufaayo ku kyonna nanti n'akatono kazira mu liiso. Nze Jamii Radio Uganda, abankuumire. N'essaawa zineeno ndingawo mundaba nyina omukono gumwe kuti nga neetaaga obuyambi. Bannayuganda munawe muli neetaaga obuyambi. Yena analaba eno vidiyo bambi mbeegayiridde, neetaaga obuyambi bwammwe, neetaaga okunsapootinga kono olwosobodde bambi nga kuba neyanziza bambi. Mbeegayiridde bannayuganda, kyonna ky'oba osobodde nsaba kubegayirira bambi. Saagenda kukubosabiriza, saagala kuba siri muntu